twayogera ku kuwamba n'okubuzaawo abantu oluvannyuma ate ne twekanga bali mu kkooti ebitongole bikuumaddembe bisooka beegaana ate bye bimu ne bibaleeta byo bennyini nga bye bibalina era twabadde tuli awo mu nnaku ntono eziyise tulaba omulwanizi w'eddembe ly'obuntu Miriam Matembe n'abulawo ennaku ziizo twagenza okwekanga ali mu kkooti amateeka ogamanyi era oli munnamateeka naye ogenyumirizaamu engeri gigatambulamu ensangi zino ekyamazima essaawa zino semateeka buliddi bunaku kubanga eddembe ly'obuntu bino ebikolebwa bityobola eddembe ly'obuntu naye eddembe ly'obuntu nti kintu ffenna gavumenti teyina buyinza ku ddembe ly'abantu wabula eyina lukusa lukuuma ddembe ly'abantu kubanga eddembe ly'abantu constitution gate teryatuwa ddembe si muntu yalituwa oba gavumenti wabula etyo Katonda yatuwa eddembe ly'obuntu kati buli muntu azaalwa alina eddembe eryo kati gavumenti netuyambako kulikuuma constitution bwe kugamba naye gavumenti ng'etunula ne bukya ku makya omuntu n'abuzibwawo abantu ne balajana ennaku 2 banne omuntu tumulaba tuba tuli awo nti bamusudde ku poliisi kuba bamutwala ku poliisi akole statement yandibadde lwakwatiddwa tusigala twebuuze ennaku zino abaddewa semateeka kugamba gwe wozza omusango olina olukusa azukukwata kubuulira kwatira ki era ddembe lyo okutegeeza famire yo nti bannaye bangambye banvunaana omusago neguno naye bantwala ku kira road police station lawyer bw'oba olina lawyer mukubire abantu bamanye wooli ekiraba kuteeka mu kifo ekimanyiddwa nti mwami gundi bamukutte nti naye ali ku poliisi ya Jinja Road awo nno n'okola statement yo ate eddembe lyera ng'omaze okukola statement okusaba police bond ddembe nayo lyabwereere ebyo byonna byenjogerako we bibuusibwa eddembe liba limaze okulinnyirirwa n'okugiba era enfuga ey'amateeka ebyo emaze okukola ki okulinnyirirwa kitweraliikiriza nti nga tutakabana eggwanga lino kulaakulana amateeka bagati obuulwa bwe gati ng'abantu balinga kiringa ekifuuse ennomo nti bukya ku makya ne bayoola omuntu n'abula ennaku 4 enkya ne bamusuula mu kkooti mugenda okunoonya omusango nti omutulugereko omusango nti impersonation waliwo emisango gye bateeka ku muntu ng'olaba kwejjako ate ekikositinga abantu bano be bayoola nga mukyala Matembe omukyala wa myaka 7 ozo omuyodde balina endwadde za baba emitima gye bagirwadde sukaali biki magomba gamuluma ozo omuyodde omuteresa abantu otamanyi omuyisiza mu kutya okwo okutulugunya oyinza obutamukuba naye psychological torture ogenza okumuzza saasira famire ye natunuulira mwami Matembe abasajja bagudde mu nju nga tabitegeera abadde yenywera kakyayi yebuuza ki ekigenda mu maaso kati oyo amaze ennaku 2 oba 3 tamanyi mukazi we gyakola ki gyali abadde ali bamusudde mu kkooti omusawo gwe bamuguddeko amazima tegulina mutwe na magulu abantu ondwakimani bavuyo ng'emisango tegibasinze emisango gyonna egiri ku criminal buli lwajja mu mateeka eno wabaayo olumu okutaasibwa ti emisango gyonna egiri ku criminal giba ne ingredients zaagyo nti okumugula ku muntu omusango guno nti olina okukakasa kino na kino na kino olw'okuba giba mijweteke ebintu ebiremererwa abamu abagudde ku bantu emisango okuprovinga ne mwekanga ng'omuntu gwe baakwata oluvannyuma lw'emyezi 5 omusango bamutadde oba omusango kooti yegugobye naye omuntu ono obudde buli bwe baba bamutulugunya tebuba compensated kati ekyo kibi nti abantu bagenda tuuka time kikwasa ennaku naye omuntu webanyigiriza onyigiriza ennyindo maana ogireeta omusaayi abalina okukwasisa amateeka emu n'agavaako ne bemugakwasisa bajja tuuka time bagaveeko twali ejjuzi twakamala okwemulugunya ku bantu abatta omusambi omuzannyi wa rugby ne bamukuba tugamba mu justice mubi lwaba alina omusango bamulimuwadde mu b'obuyinza ate n'abambadde engoye z'ab'obuyinza nabo bawamba abantu katugenda tuuka time anenye ono amateeka gagamba wiva 6 equity must come with clean hands kati gwe ngoyagala obwenkanya jangu nga nawe engalo zo nnyonjo naye mmwe abagamba nti bannanga abantu mugoberera amateeka mmwe mukulembedde ogamenya nti lwaki mutwalira amateeka mu bonna mubakwate benyigira mu kkuba n'okutta
ate enkyaba bakamalugirira abantu baneetu kibi okukwata omuntu mu mbeera etali y'amateeka babaliryawo ng'ate abambadde engoye z'abamateeka bazze bayodde neiba waabwe mu ngeri emenya amateeka kati ebyo n'ekirala okujja okukwata omuntu mu moroka etalina gundi number plate ndowooza omuntu ng'akwatibwa omuntu akula ekintu mu bwerufu poliisi ejje kuba moroka poliisi atagimanyi eveeko omusirikale agiyanjulira omuntu gwe gundi ne gundi reference yino obuvunanyizibwa musobola ejja tugende ku poliisi wali omuntu no gobatute bwe batejja tegeeza ku mukyala we bwana ba mukyala ajja tegeeza ku baawo bawo ayinza mukyala tugenda nzeka tugende Fernanda be ekiriyo mukuba wakubidde ku woluganda omulala mugenda tuwa ku poliisi no bitambula olina boluganda basatu bali awo omuntu otaba mukutya ngono gwe bazze ne bayoola obuyozi abakutte sibe bateekeddwa okukwata ennaku bbiri tomanyi muntu gyali ebyo bimenye eddembe ly'obuntu ate byebyo bye byajja birwanyisibwa gavumenti zonna ezivuddewo emabega era ndi mu kusaba bino bitwogera abalina obuyinza babiwulira ebintu ebirwanyisibwe n'owuwa omugamba n'abali mu gavumenti kikaseera okuva bino bikondeeminga ne woba oli mu gavumenti lwaki ekibi ekiri wano ojja abantu nga tebagoberera bangi ababadde mu gavumenti nga badde mu bifo binene batuuseeko eruzira ku misango emituufu n'egitali mituufu kyekibatuusaayo okubanga buli omu agenzeeyo wajja ne wabaawo okunyigiriza abantu abalala bo ne balowooza bali seefu wataaninga obutali bwenkanya buli wobugumiikiriza enkya bumala naye ne bukusanga kankuwa example Professor Gilbert Bukenya aliko vice president nanyumirwa nnyo ekifo ekyo kyenkana gagafanya ddala mwami Museveni naye bwaliwo era obutali bwenkanya bwagendanga mu maaso ye n'aba comfortable bwakya ku makyanga naye bamusenye ng'agenzeeko eruzira tubale ne baministers bangi atuuka te muwali nga ye alaba ali comfortable bukya ku makyanga ali ruzira mwami Kayihura yali mu poliisi wa nga mu kutyoboola eddembe naye yali yeefuusemu poliisi ekola bino ekola biri mu buduumizi bwe ng'agamba biryoke bwakya ku makyanga naye asaliddwako abadde ayitamu ng'adumira kyekimu ne ku mateeka n'amateeka amabye bwe galeetebwa mu abagaleeta muba seefu nga mugaleeta enkya gamala ne gabasanga kubanga tetulina mbeera eri permanent gye tubeeramu leero oli wano enkya bujja kucya nga toliiwo naye kyoleka okoze wano nga kibi nga kikwata ku bantu enkya ojja kufuuka omuntu wa bulijjo kikola kikukwate abantu baba bajjukira honorable mama Mbabazi oyo bayeteeka erya gundi public management bill eyo etteeka ne liyita abantu kuŋŋaana biki bwakya ku makya banga Sydney nga naye ataakoze avudde yaze gundi ku contestinga kwa president nga etteeka limuli mukwata naye n'atuuka okulaba ng'anyigirizibwa naye nga ye yali super minister wali nga gama kino mukikole bano abakuŋŋaana lwaki bakuŋŋaana yadde oluvannyuma kooti amaani erigira nga ligira likontana n'eddembe ly'obuntu naye kyatuuka ne kimukosa kati bino abali mu gavumenti tofaayo nnyo ku kifo kyo naye lowooza ku mwana w'embeera mwagenda okuwangayo amateeka amabi bwe gajja omuntu atandika okutulugunya ng'akugamba etteeka kye ligamba naye nga bbi owayo tukukutte etteeka kye ligamba basuggestingako okujjawo gundi bail nti omuntu tagwana kuweebwa bail ayinza okukwatibwa ng'alina omusango tagwana kubeera bail mutasaana kuweebwa police bond naye ne beerabira bw'ona okijjawo guleero oli bweru enkya bagenda kukwata gwe bail zino ekiziteesaawo abantu bakwatibwa nga bali framed nga taziddwa musango bw'ona omumma bail n'abeera mu kkomera ebbanga lyonna ajja tuuka anaagenda oprovinga nti sirina musango afulume ng'omusibye emyezi 6 kubanga system ya wano eri sulo nnyo mu judicial awo okutambula omuntu omuprosecuting amalize embeera etambula mpola kati erujja kigaana era obeomu kubagamba tukole etteeka eri ku kino wajja kwetoloola akaseera katono bukyenga gwe victim wekino kyokwanga etteeka bbi ng'ekitimba kitwala gwe webale nnyo balire ddala njagala twogereko okusiga obukyayi bulabika ddi era omuntu ddi lwazza omusango ogwo okusiga obukyayi kubanga gwe musango gwaguddwa ku mukyala Miriam Matembe olunaku lwajjo awuliriza olwaleero amanye ddi lwasiga obukyayi kubanga abamu bayinza okubanga bakikola mu butamanya
oba oliawo nga ne Matembe yakikola mu butamanya kanso awe tuli. Kakati muganda wange ekisooka nga bwe nkugambye nti mulimu emisango gye bayiiya ne baleeta okukwatirako. Kati mukyala Matembe bamuyoola naye mu ngeri y'emu nga bwe bayoola Mwami Lukwago. Oluvannyuma lw'okwogera ne balina omuteekamu okutya, naye oluvannyuma omutereka ennaku nga 2 nga tebalina bwe bamusuula busuuzi awo agende kubanga amaloboozi gaasituka maki mangi. Kati mwefuula abamuyisiza mu kkooti oba kkooti eneemuteera eyo. Kaakati kyekya Mwami Lukwago kye kimu n'ekyono kubanga hate speech yali nnyo emphasized by the Computer Misuse Act. Kubanga yali eyitibwa nnyo ku mitimbagano na biki bwe baali beesigama etteeka eryo ndiggibwawo. Yes. Erya Computer Misuse Act bwe badde basinze okuvunaanira abantu mu nsonga eza hate speech. However, Constitution yo ekondeminga omuntu asobola okusiga ebigambo either nga byawulayawula mu bantu bikakkanya abalala ne bisitula abaki abalala. Bye bikontana ddembe ly'abuntu. Akati eddembe ly'obuntu liri protect tasobola kunvunaana nti nze nyina ebigambo eby'obukyayi byensiga byenfulumya mu bantu ebiyinza okukyaya abalala naye ng'ate gwakoze ekikolwa gwe tokwatiddwako. Kubanga ebikyaya abantu waliwo akoze ebikolwa ebikyaya gavumenti abikola ensinga ekola ki ng'eraba ate nojja n'okwata abyogeddeko. Kati ekyo n'omuntu wa bulijjo akimanyi bulungi wabuliriza teri atamanyi bigambo bya bukyayi nga obyogedde either osobola okya ku makyanga ovumirira eggwanga erimu nti eggwanga lino bw'oinsitinga abantu against eggwanga erimu oba okuseza ebigambo bya bukyayi era kisobola okuvaako emisango emirala mingi mu kikolwa ky'okoze eki kyokoze bali basobola okukyamukirawo ne bagenda balumba bali ne bawatta n'ebirala. Ebigambo bya Miriam Matembe byali bikondeminga bikolwa ffenna twabiwulira era ng'alina gwabiweereza omuntu omu asibukako ebikolwa ebyo yali avumirira namugamba gwokola kino bw'oba oyagala nnumba ewange era n'amulumba era oli n'amulumba. Kaakati ye yabiwerekeza omuntu omu era n'amusabira essaala enkambwe n'agamba Mukama Katonda naawe nsaba akunkwatire kakola atya ye yamulumba. So lwakuba ekirungi kya emisango gino egiri kuli mino tujja kwetaaga obujulizi obwo speech za Media Matembe zonna bwe nziwulira sina bwe mpulira ng'asiga bukyayi. Yalinga akondeminga ebikolwa ebibi ebyali bikolebwa n'enjoola y'okuyoolamu abantu ey'ekivandulo byalinga akondeminga. Sigamba amateeka gagobererwe kuba ffe tulowooza kyekisobola okugaba obwenkanya eri buli muntu naye ate kibyo abalina obuyinza okukozesa amateeka okunyigiriza abantu. Nikugambye nti ekiruma bwe bakukwata ne bakusiba ennaku 2 oba omwezi nekizulwa nga tolina musango akusibye ye aba afunye kyayagala naye gwe oba onyigiriziddwa. Simanyi gavumenti erina bannamateeka naye entaputa y'amateeka gavumenti yeetaputamu amateeka ye yentuufu. Kakati amateeka tegakyataputwa bulungi olw'ensonga kankuwa ekizampu gavumenti erunda bannamateeka nga balungi ko tugamba nti gavumenti abantu bavunanira mu mateeka ate mu bannamateeka nibagamba nti ekyo kyakoleddwa mu bukyamu kati bannamateeka ba gavumenti batamanyi kutaputa mateeka. Ekizibu kye twafuna nti ekitongole ekiramuzi tekyeyimiridde tekyetengeredde nga bw'okimanyi nti okuva ku Ssaabalamuzi pulezidenti yamulonda amumyuka akulira abalamuzi ba hikooti paka kati bwetengerezebwakyo nabo buki kyokka ate ekitongole ekiwaabi ekikuli ofisi ya DPP Director Public Prosecution President yamulonda n'omumyuka kati abo bennyini okujja mu office paka wansi then nojja ku Ssaabawaabi abo benkugaa kati Ssaabawaabi wa government yandibadde advise government nti abana ekyo nedda kikijja DPP president wekwata omuntu wanereeta omusanga guno yandisomye mu file ntanaji sanctioning anaga nedda muntu ono nedda tekijja kwa kijja tuswaza
naye olwokuba bambi nabo bali ku order amateeka bagafuula naga katumale gagenda kinagandira eyo naye nga oli wanyigirizibwa kati bwoba otunula tubadde n'abantu abagezi nga batonejje nga bagezi nga tannayingira mu kukolera gavumenti lwe bamuwadde ekifo ekyo n'ataputa amateeka enfuula ya engeri yakifuula nnenge ne musoberwa twalinako omukulu gwe bayitanga Peter Nyombi yataputanga amateeka ne weebuuza gwa nayo yagasoma bati yagasoma ninga yali agamanyi niyo ko yatuuka alinga alina kusavinga abamuteekawo kye baagala nga kyakola ndowooza mwami gundi yabadde agezezzaako ono yakavaako mwami wakiwano musajja mugezi nnyo ng'alwana nnyo obutamenya naye era nga awamu amala n'olaba ng'era bamuvuze namulaba ku sovereignty bill ng'amazima nfu ekontana semateeka naye nga bambi talina kyakola bakama biki yabaagala ng'alwana okukuuma ebikyamu naye ng'akimanyi mu mutima gwe si kyekituufu kati abali sayidi eri abasambira sayidi eri tebali independent kwogera amateeka kye gagamba kati mbanenya kitono kyova olaba abasinga abali wano muguni mu open space eno gye tuli atula n'agamba kino nedda omulamuzi ono teyasaze buki bulungi wankubadde ffenna tuwagira amateeka gakole ne wano yanyigirizza yandikoze bwati nakire bwati kubanga toli influenced by anyone naye abasambira sayidi eri bali influenced ate amateeka galinga wola ebitabo ebitukuvu musoma olunyiriro omu n'olutegeera bulala n'omulala n'alutegeera bulala n'omulala n'alutegeera bulala ensonga lwaki osanga ekitabo kimu nga kirimu eddiini 3 naye nga buli omu akugamba olunyiriro lwagamba kino era n'afuna baakimatiza era kakasa nti kyekituufu n'omulala n'agamba lugamba kino naye nga basoma olunyiriro lutya lumu kati naffe constitution yali etya emu ne buli omu agitaputa bubwe tuli ku radio 4 radio 7 ne radio 8 byebimu ku ebyo ebiri mu ggwanga olwaleero taputa y'amateeka erabika ng'etambula bulala buli omu agataputa bubwe wetuukidde ku nsonga za Besigye nazo zeetoololera ku nsonga ezo zezimu nalabye bannamateeka be balaajana batiisibwatiisibwa n'ebirala Besigye agamba omusango gukandaliridde nnyo n'ebigugenderako otunuddewo otyawo ekisooka mwami Besigye yaggyibwako ddembe lye kubanga bwe kyasibwa kati agenda kuweza myaka 2 mu Novemba nga 16 yammibwa bail okufuluma then bano bateekayo application erina okusooka okuwulirwa nga baagala mwami CDF asooka ajje n'abantu abalala 2 bamenya bo bano bagamba bamenya amateeka abasaidi yalo abalooya balukwago gabaga bali bamenya amateeka mu kukwata aliwa mu kukwata Dr. Besigye ne munne neera mukase emabega kawo before olutuula lwajjo CDF ngayita mu balooya be naye yate nannyonnyola nti nze nagobera amateeka ngobera obukesi n'ebirala nti kati bano bagambye ensonga eyo esooka ebe resolved bwenaamala okuba resolved basooka batunuulira ebirala ebyomusango ne bail na biki ekyo ne bakirekera omuki omulamuzi naye ndowooza mu ntandikwa nga bakasabira Besigye bail omulamuzi tiactinga nga bwe yalina okwakitinga era bulaba abalooya nga beemulugunya ku nkwata y'omusango gwabwe ate omulamuzi agulimu n'agamba nange ne basaba abakyusize omulamuzi n'agamba nange siguvaamu itegeera n'agulemeramu naye beerabira tulina omulamuzi yakawummula erinnya linvudde mu mutwe bannaabo abamu baludde mu basiniya babiraba ne bagamba otasambye bulungi era yabakuutira nga afuluma nagaba bannaye amateeka tugasaavinga kigalina okukola ki okusaavinga byonna byonna ebiri mu kkola ebitali bikyamu yabyogerako naye ekibi nti yabyogera awummula kaakati kyekizibu ekiri wano naye enzirayo ku kiri twesiba ku mateeka naye betwagala amateeka bagakozese sige bali mu kutaputa bali mu kutaputa abakulu bye baagala ababa woofiisi ezeezo ndowooza kekadde instead of okunyiga amateeka gano ogoonoona buli kimu ebintu ebiri political bihandolingibwe politically
kuba kati emisango egimu egisibya abantu ndaba gya byabufuzi. Twogera ku Dr. Besigye ne twogera ku Balukwago ne twogera ku Miriam Matembe. Tulina abaana abawera 15,000 n'omusobi abasibe mu makomera ku misango gya byabufuzi bayoolwa okulonda kwakaggwa bayoolwa biki abo teri aboogerako. Era ojja basanga nga tajjanga mu kkooti naye nga musibe emyezi 6 mwaka n'ebbanga erikirako. Kati egyo gundi ezo political issues ezo nze ngamba no ba leaders abali ebweru baza handling politically mwengaging politicians bannammwe obagee bannaye eggwanga lifa okusibira abantu bamuyita mu mateeka ate nga mugamenya mugenda muntu na institution yo nefa nti naye obuzibu buliwa nti mwatabaala wano na wano nti atusonyiwe tujja kuddamu abantu bano bafulume amateeka gasigalinga gatambula bulungi saidi yaago politics aleme kubanga anyigibwa ku mateeka ate obutatambulira ku mateeka nga politics yayitamu naye nga bya gundi bya kubuzaabuza. Kati for example issue ya Dr. Besigye eri political tiri atagimanyi bwaba wo omuntu President Museveni gwamanyi threat gyali ye Dr. Besigye kyali kisuubirwa towards Kalulu ye yali threat n'agijawira n'atambula bulungi. Kati ebyo nga biwedde ndowooza omusajja ono omukadde ali myaka 7 yandibadde amuleka. Sinalaba yo revolution yonna wano yatambudde nga eyagidoomera ali mu myaka 7 70 years n'adoomera revolution ne bajja ne bayekera government nevaako sinagiraba bonna babadde bakyali mu myaka fazali egy'amaanyi. Ne Mwai Museveni bwe yajjira okujja okulwanisa eyaliko yali muvubuka nga ali mu myaka yali energetic bulungi ne tiimu gye yagenda nayo. Kati Dr. Besigye ku myaka gi nsonga eri political zinga Mwai Museveni akkirize yekube mu mutima agenda atuule ne kulumuna mugamu ntawanyize ebbanga nti fuluma ne katindeka sebo naliko emabega kaawo nga njogerako n'abantu abamu mu bitundu by'e Masaka ne balaga okutya munaddala ku musolo guno ogwongeddwa ku mafuta nusu 2 ku buli liita. So nga atera omusolo guno genza okujja ng'ebbeeyi y'amafuta era eri waggulu ng'epaaluuse. Situmanyi kikiddako kuba kati amafuta gabadde wakati wa 6, 7, 8 mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo kisinzira ekitundu ky'olimu n'essundiro ly'ogenzeeko. Tetumanyi oba gagenda kusingawo oba gagenda kwesala gwe nange. Kati ekisooka wano mu Uganda ewawuka we wali enkola lwe basoma budget ne bagamba nti kino kijja kwongerwako ennusu 3 enkeera walo ku makya ow'amafuta akeera kuzongezaako nga budget enatuuka kukola akeera kwongezaako ssente ezo n'ow'edduuka eyabadde amaze osuubula ebintu ku sitooko nga nkadde era naye olumala okulya nti bagambye sukaali agenda kweyongera ku nnusu 10 naye akeera kwongeza. Kati ekizibu kye tulina nti gavumenti evaayo ku followinga bintu bino omuntu wa wansi yasigala nga akafiiriddemu. Ate era kati emikolo gitandika okukola nga bwe gitandise olwero nga lumu egyayisibwa era bagenda kwongerako. Naye ekireeta kino kiki gavumenti eyongeza emisolo nga terina kyakukola kubanga ekulyetinze expenses eziteetaagisa ge mazima. Kati abantu baali bajaganya nga abaka bwe balayira naye nga tamanyi bajaganya kwongera kunoonya ssente za kubasasula kiraba. Kakati bwe buzibu bwe twajjiddwa nti gavumenti eseeka nga terina kyakukola ssente erina kuzijja mummwe nga mwina n'abakulembeze abamu ku buludde oluvuganya nga bagenda bagamba nti nammwe ababadde ebweru w'eggwanga mwina akasente ke muwa Uganda kabayambeko temukabawa. Kitegeera abo nabo weebali nga bagamba balwanirira muntu wa bulijjo naye nga bagamba nti yenna abadde ebweru ng'olina akasente kowa Uganda kagiyambe tokagiwa naye erabira nti we batakagiwa era yo gavumenti okusurvivinga burden yagisa ku muntu waki wa wansi. Ekyamazima nga amafuta olwaleero diesel asinga petrol ebbeeyi naye ng'ebintu ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo mu bantu byonna bitambuzibwa amafuta ga diesel. Loole ezo zemulaba ezisomba ebintu zinywa diesel bino buli kimu amafuta agasinga ebintu ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo emmoloka ennene zikozesa diesel. Bw'alinnya kitegeeza buli ekikozesebwa mu bulamu bw'omuntu owa bulijjo kigenda kulinnya. Then bw'ova mu ebyo omuntu oyinza okwegamba nti nze sukaali bw'anaalinnya nja kunywa amazzi amakalu oba okyali ku mazzi amakalu essomero omwana wo gy'asomera balina emmoloka esomba enku kyebagenda okukola bo bagenda kwongeza fees nti buli mbeera osigala okola ki okwatibwako.
naye ababaka wano mbadde ninda mpulirenga bagamba nti banne ekisusse kuba kisobola okutaasa abantu emisolo gino egirinnya buli lunaku kutema expenses za government ababaka mutule wansi mwekube mu mutima ati naye miliyoni nkaaga tuzikozesa ki zaaki nga baziwa omuntu omu bafuna nkaaga nkaaga anti ekisanja kiri bavuma bakoze enteekateeka mu parliament nga yakunyuma bunyumi challenge ali abibakoledde masavu kaakati miliyoni nkaaga weebuuze nti zaaki bane mutusaleko omubaka mu parliament nti abe kuba tusooka nga mutumbaka wa parliament omwezi gugweko nga akunganyize miliyoni nkaaga nti naye ate nga omusomesa naye asomesa every day taweza na miliyoni ya sente mu primary namwe mwekuwe mutima mugambe nti bannayinze we mumpe miliyoni 10 zijja kummala omwezi ogattako bino ebirala balina allowance gundi insurance balina biki bikumala naye teebereza ababaka 5 lwaki munansi teyeeri enkuta nga bakagabana ebisatu nga bakagabana ebisatu nga bwakayingira bali bekubyeko enfuufu so nze ndowooza balina n'ekikumi ekyava ekyankwanza okitegedde ate abantu munne balina obuzibu abantu baffe abawa balina batatera kutunuulira ate sente zonna emijago egisinga egiyita mu parliament abantu bakigendere tekutera kukoma saidi emu omunyago kuyita ne mwembeera mu opposition bwamala okugusika ne bajje ne bagamba nti abannange ffe tuli kulwa mmwe naye ate wali mu ngabana tewabangawo oko lutalo era buli lutalo lwepulidde mu parliament lubaako ng'abamu baagabanyeeko nga bate bafunye naye buli lwe bafuna bonna teri anyega kati ku nduumula y'essente zino mubengo kumbako okunganya miliyoni nkaaga saabulira mubaka wa parliament n'omu yemulugunya kabe bana ab'oludda olukola ki oluvuganya kebabeera okwongeza ebisatu bino okuva ku bibi ebisatu kuba omuntu yandigambye bannange weebuuze ebbanga lyonna ababaka batono b'osanga ng'avuga emmoroka eweze miliyoni ebisatu ebavuga emmotoka za miliyoni 10,000 amba mulina munsa amba bavuga zikawundo ndi mukwebuuza omubaka akiikirira wano mu central wano emmoroka ya miliyoni 10 tekumala ate ndino mukulowooza n'ebyo byetaaga okuvaawo byonna bino bitwala sente z'omuwi w'omusolo ate ng'omuntu abonaabona gavumenti lwaki yandigulidde omubaka wa palamenti emuto omubaka atasobola kuba na mmoroka emutambuza kubanga wadde babawa emmotoka naye ate era emirimu gya gavumenti tebagirondoola ate n'ekirala bw'otunuulira entambuza y'emirimu abalondoola emirimu bangi omubaka omulimu gwe obadde omukulu constituency zino ntono bw'aba yasobola oginoonyaamu akalulu nga tetumuwadde emmotoka n'atuuka buli wamu n'akasaba emmotoka yemu gye yakozesa emuyambe okuddamu okulondo kuba ye yasaba abantu mandeeti eyo nti nze gwe mulaba matovu nja kusobola we munankwasa obuvunaanyizibwa okulutuusa ebirowoozo byammwe n'okulondoola enkulaakulana mu kitundu kyange era ne ŋŋenda buli kaalo ne nkatuukako nga gavumenti ennyambyeko kati lwaki ate bwe tumala okukuwa obuyinza obwo ogamba gavumenti nti akati ate munfunireyo ku mmotoka nsobole okutuukiza bye nasuubiza bano zinga gavumenti ekuwe musaala gwo oddaabirize muloka gye wali otambuliramu ogende otuukirize obuvunaanyizibwa bwewasaba abaki abantu ezo sente zokka nnyingi zisobola okuyamba okukendeeza gino emisolo ate abantu kino kikyali kituuza emisolo gikyajja mulaba kati bayongedde gino emisolo bajeti entujja kuba twakatambulako emyezi nga 7 batekeyo supplementary nga sente tezimala kitegeeza financial year naddako bagenda okusoma budget era walina kuwanoonya gwa we banyiga emisolo naye nga gwe bakyakukama lwaki abaka tebakyafaayo gobuli abakama eka bakomplaininga ku mafuta amafuta gaddemu diesel yaddemu 13 mabegeri kati ali mu nusu 7 awalala ali mu kakaaga 8 awalala 8 naye ababaka tebanyiga lwaki yebyo tebimukwataku olwamaze okuleba bagenda muwa amafuta bagenda emmotoka bamugulidde ennene enzibu ayina allowance gyajjanjabirwa omwana sente afuna nnyingi abaka batono abamanyi bbeeyi y'ebintu ng'ayingidde mu supermarket bwayinga mu supermarket agamba bugambi omwana londa ne bateeka ku bugaali 4 ne bavuga ne batuuka ne bamugamba honorable emiliyoni 1.5 n'ateekayo gwali ateekayo na kadi ateekayo kadi ne basaza kati gwali wansi ampuliriza nange ffe tutuuka n'obuuza kiro ya sukaali ya mmeka ne bakugamba nti kiro sukaali kati yakakaaga n'ogamba nti abadde agigula 4,000 omubaka wo takimanyi lwaki obulamu bwonna mwabumwanguyiriza ate nga n'emirimu egikolwa gy'emitono obadde okimanyi nti mu Uganda wano palamenti etambula omwaka ne guggwako ng'abaka abatezza tebasukka 10 ebiina biba bikolaki
ndowooza ababaka abalonzi tulinde ababaka baddeko ati nga babaleeta mu bagambe ensonga baba batuusa birowoozo byammwe tukoya abaka mu parliament nti ono akiikirira abakadde kuba tulina ababaka ba parliament abakadde oli abakadde oli ababaka parliament nti ono mu kiikiriza w'abakozi waliwo constituency etalimu bakozi teri omusikikize mu kulemba ono mubaka w'abavubuka tulina ababaka emyaka gyonna abo bonna batwala ssente zitalina mugaso nyinza okubuuza balonda mubaka nti youth MP nti Central Region naye okuva lwalondebwa n'alayira simanyi kikyakola tatuusa nsonga z'abavubuka kufulo talabika takola kinaalya buli ssente n'agenda bwoba muli awo nti tulina omubaka nti minisita ow'ekikula ky'abantu oyo naye tetumwetaaga minisita ow'ekikula ky'abantu abantu bonna ebirowoozo bize byennyina n'oli ezo minisita zimu zeetaaga kujjamu Uganda constitution nga bwe yali yakola nga twetaaga ba ministers 200 bamala emirimu gyawa kati bana abayambi kubajjukira abantu tebatamanyi wano twogera ba ministers n'owulya 8 in total naye ate waliwo ba permanent secretaries mu ministries ezo bonna batwala ssente empitirivu kati abantu bambi beebuuza omusolo tusasula mungi guddawa bannayuganda bawa omusolo ekyo nkikakasa bannayuganda bawa omusolo naye lwaki teguliflectinga gye bali nti gubulira mu bantu awo abyanno njogera sigaseemu zino zibulankanyizibwa nguzi biki ate nga yo mandate ya government kati ababaka government nga yo tennakirowooza mmwe betusindika mutuyambe bwemba mukolera bantu mugambe nti bannange mu mbeera ng'ekyalo kwendi kuba bannange wano e Kampala kaleko bwe mugenda mu byalo eyo abantu bakyakozesa amafuta ga parafini yekka kati wa bbeeyi naye okimanyi mu kyalo omuntu amala omwezi n'akwata ogwokubiri nga takutte 15,000 abalimi alikwata kasente ng'akungudde ayalimye sizoni okukungula akasooli amukube wali anoonya amugula kiro ya 4 gibe emyezi egi nejjanga ate eri kulayisi 5 egenda ogya kiro nga ya nusu 3 oyitegeera kati bambi akasente ate lwakakutte konna n'akatwala ku ssomero ly'omwana abantu bawangalya mu bulamu obwo kati olumuntu ogembe ntugibalira wano mu bibuga nti masannyalaze nti biki yadde nga nago ga bbeeyi naye waliwo omuntu oli ali wansi ate be basinga obungi be basinga okubonaabona ate abaka abasinga okunyumirwa mu bigundi bino mu mugano guno gw'okuvuba essente ku parliament babaka ate era abakiikirira ebitundu ebyo ebyewala kuba tebasinga ofuna ssente bamubalira amafuta olw'okuba ava wala ne bamubalira bino biri n'akunganya omusente gwe n'agenda naye nga tatuza birowoozo by'abantu bali nti bannange ekyalo gyenva ekyannamukaaka nti amafuta gafuuse ekizibu teri akyogera weewaawo tuli mu mbeera nti amafuta bwe galinnya gaviirako ebintu bingi okulinnya kyokka ate ebyomuku ebyo birina okulinnyeera olw'amafuta okuba nti geeyongeddemu omusolo ate era nabyo byasiddwako omusolo ogwabyo ogwetengeredde kugeza sukaali nusu 2 so kati bw'obanga obadde ogula kiro ya sukaali 4,000 kyeza kweyongeddeko nusu 2 kati ate ogatteko n'ez'amafuta ate ekyawano bwe bongerako 2 nti adde wa 4,000 tagenda kunnya 2 agenda kummeka bwe bateekako 2 eri omusanga ali kunnya 5 ojja wegenze kizibu nnyo okulya nti bataddeko 2 ne kujja 2 simanyi bwe zeekubisaamu wakati awo zigenda okujja eri nga wanya mmeka wanya 5 kati wonosaakira kositi y'amafuta nga bw'ogambye ogenda kutuuka tayimu nga kiro ya 6 abantu bave ku sukaali naye nga ki ekibatuusaawo nga bakeera ku makya ne balonda abakulembeze kubayamba kubataasa nsonga nga zino lwaki nti ekibi ekiri mu bintu bino tutunuulira sukaali naye buli kimu ekikozesa mu bulamu bwa bulijjo kigenda kuba kirinnya kati tudde ku munnange omupangisa ennyumba gy'obadde osulamu ng'ogamba zaalinnya nti nsasula ennyumba asinga olumu nti 25,000 kaakati agenda okuddamu okuzimba ng'aguze seminti wa 38,000 ensawo agenda kugamba ennyumba yange ogisulamu ya 35,000 singa olumu obulamu lawe bwongera okukaluba omuntu okuva waasula transport amutambuza taxi zibadde zibavugira 1,000 mu distance entono egenda kuongeramu ekusaba 2,000 kuba naye talina kyakkola kyovula abatambuza ebigere bagenda kweyongera era kati ne bayidayo nakati bangi tunuulira olweggula abantu kava mu ttawo abantu tebakyali nnya nnyo mmotoka si kuba nti tebaagala bali ne bali naye bambi embeera
agenda okubalamu agenze mu kibuga afisizza omutwalo gumu n'ekitundu alina family ewaka ninnyeko transport n'anyweza ekigere n'akakuba paka ntinda ne yeebaka ate enkya n'alukeeza n'akola ki n'aluzza mu kibuga ebyo byonna binyigiriza obulamu bw'abantu naye nga tulina kye tuyita nti abakulembeze ate nga bangi nnyo naye nga tebalina mugaso. Hello. Ekuweereza Sebo. Kale obere kuliriza. Wakojja Sebo wane mutungo. Sebo. Niba wakulana mamuna nze nsima mpeereza yammwe kyokka. Okay, webale nnyo balire ddala. Kale Sebo ekuweereza. Kale. Ku noti 752 tuwuliziganye. Hello. Seruganda. Sebo. Wanji. Obali kutuweereza muganda wange. Obali kuliriza. Kwendi ntumbudde. Tansi mulamusizi. Erinnya otimwanga Munindwa David. Sebo ndi mwogezi Botebandeke Bali constituency. Kanso nkwe oyambise ebigambo byonga mu Afrika. Wano mu Uganda ateka batona basobola yimiriranga gwe. Ebigambo byabwe nga byansonga ate nga bimidde ku mateeka gennyini. Ayenze nja kukanya ebigambo byo mu ngeri gye byogeddemu. Nti okubateera ku nkya ebyobufuzi n'amateeka tugalikenga amateeka. Bano abantu abakwatira bammirira. Mukyala mukulu omukutte ali ku teknologiyo ate omutulugunyiza ku myaka egyo ate nze newunyala ne baganda baffe bali mu bitongole bikuuma ddembe. Oyo omukyala gwe mwatulugunyiza ali myaka 7 okusoba otulugunya muzaddewo bano tulowooza mugambe nti ayogera ku byobufuzi yenna agenda funanka ekyo tukimanye tujja kukkaanya nammwe tugambe nti mu Uganda okwogera obwogezi ku muntu akoze ekikyamu oba okwogera ku byobufuzi bitatambula bulungi musango eri munnayuganda tutabeerawo tumanye nti ogwo musango naye okukwata abantu nga mubuzaabuza ensonga ezibakwatisa nga temba kuterwa byabufuzi kiswaza eggwanga lino ekifaananyi kibi kyemusiiga eri bannayuganda era kituswaza mutima gwa ggwanga. Webale nnyo webalire ddala okkuba essimu tufune ono asembayo tugende. Hello. Hello. Wanji. Sebo. Webale kuliriza kendeza credit tuwuliziganya ani ono? Ono president w'ekikomando ky'amaanyi Kibiera. Yes Sebo. Agenda okwesimbawo ku zone. Mbadde nsa. Yes Sebo. Gavumenti ekkirize tegigambeko. Kubanga naffe n'obufumu nabwo omusajja otamugambako omusajja tasobola kweddako oba omukazi. Kale webale nnyo webalire ddala katulaba ono. Hello. Hello. Wanji. Jemwe ko akagugwe. Kale Sebo. Tuyanza nyulo ya wafoyo. Okujja nalambika ensonga amanya nze nti mu kitala. Kale webale nnyo webalire ddala kuba nti owuliriza era webali kubeerako bakuba amasimu ba. No. Wanji. Wami kago yebale ko Sebo. Kale Sebo yine seconds ntono tugende. Oyogera ne kanka kasande muzukwaje gisiza n'amasoba kubata bata. Yes Sebo kankaka. Banna ogwifo n'ateesa bulungi bannange tusiima nnyo radio nange mukama abawa omukisa musajja mmwe bannange nsinda. Kale Sebo webale kusiima n'okubeerako mwami kankaka enamasuba bangi abakubya amasimu naye akadde katulesse kanso katusiibule. Nebaza enteekateeka management ya Radio 4 okuba nti mutuwa omukisa tugenda tukyalingako n'abantu ebirowoozo tulaba nti byebigwana okukolwa mu ggwanga ku saidi y'amateeka omuntu wabulijjo okuganyulwa alina okwogera ku ebyo olumu ebinyigiriza abantu. Sebo no yanza nnyo neyanzige naye akasembayo nyongera nze kukubira gavumenti mulanga kyembadde ngamba abakulembeze mwengeji nga abalina obuyinza ebyobufuzi mbikwate nga byabufuzi abantu abasibwa obwerere bateebwe kuba bakwatibwa byabufuzi si mateeka. Then amateeka gasigaye gatambuza ekkubo lyago abantu bajja kufuna obwenkanya naye okulowooza abantu nti abakwata baza omusago naye amazima tegulina bujulizi bawayiswa bantu tukyaboogerako naye nga basibe omusango emisango giri 10 myangu nnyo omusango nga bagunoonyeza gulina obujulizi ne bajja bakwata
enkya bakuteeka mu kooti mu mwezi gumu baba bakusalidde omusango kuba buli kimu kiba kiri transparent kyangu kyakulaba ebintu ebitalina obujulizi ebyo tukyanoonyeza naye ate ng'omuntu musibe nze ngamba ebyobufuzi bihandulingibwe politically era n'abopposition bakomye embeera tetwogera nabalimu nabalina buyinza ate nga abalina obuyinza bye babakwata abali nnyo Katonda bankumire nze Kagogwe Fulgencio Peterson tujja kuddamu nako olw'enkya nga tukuba tooki mu nsonga endala.